munjoche abaana bange mubawe evvu lyange ekyo nkyogera ate nakiteeka mu buwandiike okitegeera kenkozeewo kenneekoledde ng'omuntu era nabyo nembiteeka mu buwandiike tekitegeeza nti ŋŋenda kufa leero oba enkya katonda yalisalawo waali baakoze eki waali baasazeewo okitegeera naye baami baffe bw'oba omanyi nti kaakati gwe wasalawo okuzannya pick and play nti nina Rose nina Doreen ninayo gundi nina ne gundi tuula wansi ng'omusajja ng'omukulembeze wandiika nti mukyala wange ow'egindi kino kyenkoze naye kino kyenkoze naye kino kyenkoze naye muzaddemu abaana bwe bati ne bwe bati byenkoze nabyo naye bisigalanga bibye n'abaana be okitegeera wano kumulangira interiors ebyo byetukola furniture webbay furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukuwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveeyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tuukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. All right, hi lovelies. Welcome to Love Life. Love Life. Night chat very nasasura kakati. Chala MWESIGWA twasemba kubera naye nga tulina kujja kabaya. Ne bagamba kuti omuliraawo. Kujja kabaya. Kujja kabaya. How have you been? I'm okay. Nanga abuze nange yankubirako last week naba naye kujja nange. Eko last week ngaina mbayagala okwogera nange gwanfuddo. Ngamba bakati omusajja kugambye banga kati gwa amanyi gwe tosobola kwefunira simanyi ndoza bamanyi ati nabagamba njaga nnyo sente ndoza bamanyi bihaji eyo bagamba tofunye but anyways yes so he never called back again naye yangamba nkukubidde nga aliwo gwe njagala oyogere naye ate not ngamba yo bobadde yes muta nena ngendo mulaba you look good. I love the hairstyle. Thank you you look good too. Thank you kanag why bakantu kati kyo kama naye nkalinya kati kanzire kupanaka namanya bagenda tandika bakazi tebatula bwe batyo basitamye atasitamye mu mbere yewammwe obulungi ngezeeko era kirabika nze bannange era nagamba omuntu nankala mbuna tugende wabazadde mbu operekerako mbu nyambala ebirungi that's not me nja kuba nnimba nti era ofunayo ko wakiri ekiwanvuwanvu bwefuna ekiwanvuwanvuko ekino kanga no problem kubanga n'abazadde nabo balina ku figures abazadde benaku nabo okitegeera kati mukwano amanyi njagala twogerako ku bitwende wamu katono then twogereko ne kwa step mothers because that topic njagala tugyogereko as well kakati rumors zichaliwo about Zambia furniture and remember beddings might chayogera speculations he used to beat her. I don't know how that true is. Allegedly others are like Rachi Wanova agenda wa mkwano gwe Rachi teagenda oba teagende wa bazadde then people started talking about how you should avoid friends in marriages. That's the problem of putting your relationship in public. Because kakati, you know, you have your business, no na business here. So it's like there are two lions, but they cannot, or they all have ego. I don't know how true that is. But chiba chinyumanga mu ali
below the other. It's like the energies are the same, literally. When we talk about that, I also want to tell you about black sugar. The way she was talking about the whole thing, Alaganti family. Yabadde ekirwanisa ekintu ekyo n'agamba siriddamu kuzimba musajja yagambe siriddamu because it has happened like countless times. Musajja gwazimba, it's like it's like as if bamuteekawo kutegekera balala ategekera abasajja. You understand, like I get a man nze nemushapinga namanyira nemushapinga nemutereza so kwenofuna ekiwedde nagamba siriddamu. So those two scenarios for starters. Kakati ekintu ky'abaana mirembe ne Sambia and happy homes and happy homes. First of all, before nga tetunaba kuleeta mu happy home, I think it's all about Sambia and mirembe. Yes, the two of them no kiki ekyaliwo wakati wali yayogedde. The two of them bamanyi ekyabaleetera ku point ey'okugamba nti kakati kanva awaka ngende gye ngenza okufuna obuddamu. Yes, right. Kati it is the two of them. Fene we tunayogera Doreen. I know. Ne Katonda ne bw'anaava mu ggulu gy'ali nakka wansi. Yes. If the two of them have not decided to either break it off completely or get back together. Faabogezi tumala budde bwaffe. Speculate. Well, ababiri be bamanyi how grave whatever happened was. Yeah, true. Kati nze nyinza okukyogerako ne ngamba kibi okukuba omukazi, which is bad. Yes. Bwe kiba nga kyali kituufu. Ati kyova tugambe allegedly. Okitegeera. Bwe kiba nga kyali kituufu. Naye ono gwe baakuba yamanyi how she felt, how painful it was, how humiliating it was. Kwegamba yamanyi kiki how she felt about it. N'ebirala ffe tuyinza okuba tutunuulidde the mistreatment, the alleged mistreatment, so ng'ate waliyo n'ebirala ebizze byezimba ebibaleetedde okukola ki okugamba nti nze kanjira mbeera wano gw'ogira okola ki ogira obeera wano. So ng'ate omwana ono bw'aba nga yakwatanga mwana munne n'amukuba ate kiki kikyamu. Lwaki Doreen buli bw'okeera ku makya n'ogamba nti kati nsazeewo gundi ye mwami wange muba mukulanye muli bakulu na bakulu. Kitegeera ono ensobi yonna gy'aba akoze oba mwami yagikoze kubanga eriyo n'abakyala abakuba abaami. Kituufu abaami ne basirika. Omwami oba yagikoze oba mukyala yagikoze, you do not have a right okugamba nti kwokwate munno okole ki omukube. Lwaki kakati omukubye ekiro togenda mumusabako oba enkya togenda mumusabako. Kati bw'ona omusabako akuwe ebiriyo ebitegeerekeka oba malagga. Kati okedde ku makya omukube enkya oyagala mutuule ku round table muteese kuwe forward ey'amaka gammwe. Byagenda okukugamba agenda bikugamba in good faith. Kwegamba gwe kennyini buli wookwata munno n'ogamba nti omutadde mu kkubiro. You're creating an enemy within yourself. You're creating an enemy within your home. Nti bw'oba okubye mukazi bw'aba takuyambye agenda kusigalawo naye ng'ekyamazima Doreen eriyo ebintu abakazi bye batasonyiwa. Ng'ogenda kubeera naye ne wegiribeera myaka 10 naye nga takusonyiwa. Aja kusigalanga nga smilinga naawe. Kati Doreen eriyo abasomesa abaakukuba ng'okyali mwana muto wabeerabira. Waliwo serabira eyakuba mu primary wa math. I think nali mu P5, P4, P5. Sinemwerabira. Tomwerabira. Ayagala nfuna oba mmeka oba nenfuna nange nina beseerabira era nina beŋŋamba nti luliwo olwo Mr. Sally. Can't forget him. Kati luliwo olwo n'ogamba nti bwe ndisanga omusomesa bw'ati ndi mugamba nti wakola kino naye wakikolera bwereere.
okitegeera True. kubanga ekisookera ddala tewatuukira kwegamba tekyantuusa ku kiruubirirwa kyo kaakati bwe tujja ku mwami n'omukyala kiki ddala ekibeera kikubya munno okitegeera tetuganya alina effujjo tetuganya ayinza okuba akuddamu tetuganya ayinza okuba takola by'oyagala tetuganya ayinza okuba akola ki naye mu kifo ky'okukuba omukazi ono oba mu kifo ky'okukuba omusajja ono kwatamu engoye zo entonotono genda opangise hotel weebake as long as you want komawo ng'obusungu bukkakkanye bwaki lino oyinza okugwa ku mwana w'abandi n'omukuba n'omutta kituufu okitegeera but it is alleged nti yamukuba tetumanyi bw'aba yamukuba kibi ekirala Doreen no one is going to force this couple to get back together I know kubanga nze ndabye live nyingi nga bagamba nti byonna tubyogera naye tulabe engeri gye tugatta kapeero n'emirembe nga gundi taliimu it is not our ng'oli responsibility takiriimu it is not our responsibility Baitha. okugatta gye beekwanira tetwaliyo ekyaleetera mirembe okukkiriza nsambya tetukimanyi ekyaleetera nsambya okusikirizibwa mirembe tetukimanyi it's just the two of them abakimanyi so it is only the two of them who will decide nti kati tuddiŋŋane bwe baba nga tebasazeewo ne bwe twogera tutya tumala budde tetugenda kukolaki tetugenda kubazzaawo kati bwe tutuuka ku kyemikwano Doreen wabeerawo ebiseera bw'oba nga owulira ensi ekufundiridde ate nga waliyo emyaka nga toyagala kudduka wa taatawo oba wa maamawo yadde nga gyebali okumuwa pressure kumweraliikiriza tegeera naye ng'ate olina munno nga mu bantu bonna oyo omuntu ng'okimanyi nti munno kitegeera because Doreen tubeera n'emikwano tubeera n'emikwano naye nga ono mukwano gwange wa bbaala tugenda ne tunywa ne tubeera happy naye nga sisobola mubuulira binkwatako kubanga mmanyi weakness ye ne tubeera n'emikwano egirala gyampolaayo nfuniraayo 10 nfuniraayo 2 nfuniraayo 3 era ng'okimanyi oyo mukwano gwange wampola mpankuwe okitegeera naye nga waliyo omukwano eyakufuukira omuzadde ng'amanyi buli kikwatako ate nga abitegedde ebintu ebyo okumala emyaka naye tobiwulirangako mu bantu abalala nti oyo Doreen ali bw'ati oba ali bw'ati oba ali bw'ati bwe nfuna ekizibu n'ensalawo nti kaŋŋende enjira mukwano gwange ambudamya ate nga ne mukwano gwange takirinaamu buzibu gw'omulabi lwaki okibeeramu n'obuzibu kati now these girls babadde ba mikwano even before she met Nsambya naye nze ekintu ekimu kyemmanyi Doreen abasajja bano abamu we batufuna aba ayagala akulese buli mukwano gw'olina osigaze ye alyoka akufuge bulungi ate era ebiseera ebisinga atera okuteekawo embeera ne mwawukana ne banno naye nga mwawukanye mu bubi nti it will be hard for you to build those relationships again nooba ng'osigalidde ye yalina okukutegeerera yalina okukusalirawo bw'ofuna obuzibu yalina okukuyamba gw'olina okweyabiza ne woowa nga tokiwuliriramu mirembe okitegeera kati oli ayinza okufrontinga that bit nti ono omukyala Lydia yayonoonya amaka gange so ng'ate ekiruubirirwa kye kyakwawukanya mirembe naani ne Lydia kubanga nawulirako n'ebimu bye bagamba nti ate Lydia abadde aloga mirembe nti ate baleese n'eddagala balikoze batya ebyo byonna bisobola okwogerwa okitegeera Doreen akula yaloga kizibu okusangwa muntu omukulu gwe batasibyeko bulogo walaba muzeeyi Magala yagamba nze nti ye yaloga okitegeera ate era yatunyumizaako story sometime back nti ye yaloga omusajja yabba ebikuta bye and he was right in his own way n'agamba oli nga agenda kuntwalako mulimu muloga kakati gwe eyakajja mu bulamu bw'omwana ono lwaki gwe ategedde nti babadde gundi amuloga emyaka gyonna gye babadde nagyo kubanga nawulira story ye yeddogo we yayita nti ate oyo omuwala ayagala mirembe agwe
alina obujja ku business ya Mirembe, alina obujja ku maka ga Mirembe, alina obujja ku Mirembe byatuuseeko. But these are girls who have been together for so long. I think even before we got to know them, they were friends. Okitegeera? So it's just an internet amulabye ono Lydia alabye Mirembe ng'akula. Bakulanye ne bakola bu business bwabwe. Okitegeera? Ne bakula. Alabye Mirembe ng'azimbira bazadde b'amaka. Alabye Mirembe ng'akola kino ng'akola kiri. Why now? Okitegeera? Kati ebino ebintu ebimu nga tetunnasala gwa kawala. Tusooke tuwuliriza agw'akalenzi. Nze ono omuwala bw'aba abadde mukwano gwa Mirembe nga yasobola ssaawa eno, first of all ssaawa eno yategeera Mirembe. Ffenna tetumutegeera. Ekitegeera? Kyakubiri Mirembe yamanye ensonga lwaki ali wa Lydia. Nawuliddeko n'abagereesa mbu bayinza okuba mbu basiyazi. Iye mukama kye bannange can't just be friends. Ono omwana ali mu maka gaani ga Happy Home. Mu maka ago Happy Home yakazaala si kyekyo. Mulimu bba wa Happy Home. Okitegeera? Naye mugereesa. Mwogera. Okitegeera? Kyova olaba nze oluusi saagala nnyo kuwuliriza byogera ku social media. Wala kyayogedde n'enkyagala like do you know both of them haven't addressed anything? No. We haven't heard from the man, we haven't heard from the lady. Speculation. Buli omu asirise. Naye mmwe muwoggana, ono ayogera kino, ono ayogera kiri. Basalawo ekintu ekigenda okubakuba. Like it is going to hit you so hard that you didn't expect it. Yeah, and then others were like, abasajja temusima nsambya tewandibadde because Mirembe made you who you are, literally. Whatever. In terms of the name, whatever. Right? Mirembe ng'akolera bye yakolera Nsambya tetwaliyo. Ensonga lwaki Mirembe yakolera Nsambya bye yamukolera bombi be bamanyi. Yeah. Whatever agreements they had, whatever decisions they made for each other, it is not for us to judge. Yeah. Nze ndowooza ne bano aboogera Mirembe yakoze kino Nsambya yakola kino Happy Home akola kino ndowooza let's try minding our business, right? And let's let these young people make decisions for themselves. They're still young. Bo bennyini bamanyi ensonga zaabwe, and at the right time bajja kutuula beesalirewo kiki baagala. Ono agambe munno nti kati this is my decision. No, agambe munne this is my decision. Let's all respect each other's decisions. True. Otherwise, fe twonoona budde. I know. Kati Black Sugar ogamba mbute ekyokuzimba abasajja anti kati kisinzira. For him, she thinks maybe buli. What do I have a feeling buli omu? Okay, nchimanyi baga buli omu kye bamuleetera ku nsi. Is that a mission really, or is just in her head? No. It's just First her mind. of all, as a woman, nja kubitunuulira in two way. Ku basajja n'abakazi kubanga n'abasajja batuzimba. Okitegeera? Kubanga owuliddeko abasajja nga bawukanye n'omukazi. Omusajja n'agamba teyandibadde ye ku byonna bye mmukoledde. But then ask yourself first of all, what do you attract? How do you position yourself before attracting whatever you attract? Okitegeera? Kubanga kati nze Doreen nyinza okugamba nti nze abasajja abange mbajja mu bbaala. So what do I expect from the men that I pick from bars? Right. Okitegeera? Abasajja abange mbajja wherever. Okitegeera? Kati kye mulina okumanya Doreen mwe obutafaana naffe, your socialites. Yeah. So many eyes are looking at you. Very true. Kati nze kankuwe Doreen oli wano naye basajja bangi bamanyi your potential. Bamanyi Doreen kyasobola, Doreen kyatasobola kukola. Bamanyi Doreen oyo bw'oba omwagala omu-approachinza otya. Bw'oba oyagala Doreen akukolere kino, how do you get to her? Kati oyo omwana Sugar, she's very good at marketing. Oh, she's very Leave alone other factors remaining very constant. Brilliant. Very brilliant. Other factors remaining constant. She can sell you something. No, yes. Sugar, I know someone was smiling. Ku videos zoyo omwana. She's good at marketing. Naye nze kyamulaba mu kintu eki. Ebirala byonna
tebinkwatako. I know. But she has that aspect of marketing and she's very good. Yatugamba. Kizibu okusanga Ate yakolako marketing edda. Aha. Ate ye marketing we kati va kuono marketing gwe mugenda ne musoma mu ssomero. Hers is inborn. And there is a difference between a born marketeer and a studied marketeer. Ono omuzaale nawe kenyini nyini asobola okutunda ng'omutudde kumpi naye ng'akozesa signs n'akutunda oli najja n'akukima n'akugamba Doreen sooka ojja katono naye ng'akutunze. Shuga ekintu ky'alina okwemanyaako nti abantu abali mu limelight they will approach her because of what she is, of what she has, not her as a person. That's like manipulating. Abantu abamu approaching nga bali mu limelight baba balina kye bamwagalako ekyo naye akitegeere omuntu okitegeera before nga tetunnaba kunenya family. Tusooke tutunule ono mwana munne gwabadde naye ye yayagaza ki Sugar. Kubanga nze truth be told mu mazima amatuufu kyali oyo nze nali simumanyi. I know. Kyali oyo ntandika okuwuliriza ku music we katono because of Sugar. Because of nange nali simumanyi sekulimba namanyi amasi nali manya through Sugar. Yameta nomuleta ku KFM. Sugar alese kayimba ke asooke adde emabega yeebuuze omwana ono okumukwana kubanga kankubulire omanyi abasajja ekintu kye batalina mu buzibu kwe kukukwana n'abeera n'awasobola n'okubeera naawe emyaka 4 oba 5 naye ng'alina target ye. Of course ng'akimanyi ono sina gy'okutwala. Asobola n'okukkiriza n'ajja ewammwe n'akyala. Okitegeera? N'okwanjula w'oba okwagala n'ayanjula naye nga talina kyakwagaza yadde n'eki ayagala kiri ky'ogenda mukolera nti by the time you part even your separation or divorce or whatever kigenda mukolera nti kijja kumuhypinga mu nsi nti ye whatever the situation aba tagenda kufiirwa as long as abaddeko naawe. Kati ono omwana alina okwegendereza nti omuntu najja to approach me, let her always think 2-3 years ahead of today because I know she can. She's a very bright woman. Very brilliant. Sugar is brilliant. Kitegeera. Kakati go back ku relationship yaabwe n'omuvubuka ono Amos. Ye Amos yayagala Sugar. Oba yayagala Sugar kye yali asobola okutuusaako potential ye. Okitegeera? Kubanga Doreen tubadde mu relationships nga family z'abasajja tezitwagala naye basajja baffe ne bayimirirawo ne bagamba ye wange kwenjagala bwe nayagala oba mumwagala oba temumwagala ye wange nze rwozi nze namukwana mwe temumukwanangako kati we muba temumwagala mwagala abammwe nange mundeke nkole ki njagala owange because omwana waabwe bamwagala they will start adjusting batandika okukwagala. Question is Amos yayagalako Sugar? Because abasajja baagaza mitwe tebaagaza mitima. A man will have sex with you not because he's in love with you but because it has hit him in the moment nti neetaaga okwegatta n'ono omukazi. The question again, Chichi Amos yayagaza. No one knows. And you said something you change because I've seen those scenarios and heard about them. If a man loves you, he will fight for you. Mbu family bichi. That's why they're supposed to be protectors. He will protect you. That is why bagamba nti omusajja he is supposed to lead, I am supposed to follow. When I come to your family, you are leading. Whatever obstacles, you are as a leader are supposed to take care of them before I even get to know about it. Okitegeera? Amos did not protect Sugar. We can conclude that Amos tayagalangako Sugar. Amos yayagala omuntu public gweyagala. Nagamba let me okumufuula damiye.
Imagine. Olaba bino biddamye bibeera ku kkubo okyambazanga bw'oyagala kitegeera n'atandika okwambaza sugar buli kyayagala. Yep. Mukazi wattu sugar kubanga agwa mangu mu mukwano ye n'ayagala genuinely. Yeah. Nayagala pushinga It is not about Amos's family. No. Because someone's family, you're entitled to your decisions. You're entitled to your opinion. Yeah. Naye ono gwe munnange gwe ndi naye, what have you done to protect me and from fight all the wahala that your family is coming up with? Kitegeera? Yeah. Kati akitegeere nti ono Guy gwe mbadde naye abadde aga naaga. Omulala ajja. I need to take my time before saying yes to anyone or anything that they bring on table. Unless it is business and it is purely business. I am not in for this. Yeah. Kubanga singa omwana ono Amos abadde asasula emirimu sugar gy'abadde amukolera. Omwana oyo yandibadde amukozeemu akasente akawera. Yes. But he has instead used her to his benefit. I know. In all aspects. True. Amutadde awaka amukozesa ng'omukyala. Mu business omwana ono amupromotinze. Mukitegeera? To which nze nkiwa Amos tagenda kuddamu kufuna promoter alinga mwana oyo. Sugar badde naturally doing it passionately. Because truth be told, maybe abadde yakatandika okuyimba. Naye bw'abanga yayimba kedda. Mbu yali yatandika dda by the way bangamba nenkibirako ne kati yandibadde yeebuuza kimu. Okuva we natandika okuyimba ani abadde amanyi apart from my circle and my family. Namanyira through Sugar. Anyway, the Sugar nakugambye already. You know. Okitegeera. So I'm happy for Sugar by the way. Very happy for Sugar. Now is time for Sugar to thrive. We strategize. Think about yourself. Think about your future. Think about your kids. Do what's best for you. Before thinking of others. Kola ekyo ekikuleetera essanyu. Kola ekyo ekikutwala mu maaso. Kola ekyo ekitwala abaana bo mu maaso. Because I've had ayinayo abaana. Yeah, kola ekyo ekitwala abaana bo mu maaso. Otherwise, these guys will come in your life kukuzza mabega. Ojja kugenda okukola recount of your life. Nga bano bagayi bakuzizza emabega more than 6-7 years. Yes, yeah, true. Kati move on. Move on. Move forward. Wekolerere. Because mwana mugezi nnyo. Yeah. Mwana mugezi nnyo. Sugar is very bright. She can get to wherever she wants to go alone. Very brilliant. Nga talina muntu n'omu yenna amuvaako mabega. My celebrity Sugar. I'm a celeb. I'm like, yes, you are. I love the fact that she believes in her. She believes in herself. Yeah, she's confident. Very confident. I love that about her. And I'm also glad, I'm very glad you've taken a bold step. Finally, you're like, you know what? I've seen the light, ladies and gentlemen. I'm out. Yeah, I'm happy for you, Sugar. You know it. And the decision she took, Sinyangu. Many women are still stuck in very stupid relationships. Of what will they say? What will they think? I can't live without him. Kitegeera. Nolaba omukazi ne yeekuniikiriza ku kasajja kagezaako okumulaga siri naawe naye nga ye ateesibyeko. Women have lost their dignity because of these funny men. I know. Kitegeera. They have lost their You've value. lost your finances. You've lost almost everything. You've forgotten about yourself. Olowooza kw'ono omuntu atakulowoozangako n'omuntu mu mwezi akulowoozaako mulundi gumu ng'aliko kyakwagalako. So I think if she has made that decision, then she's good to go. She's good to go. She's good to go. Actually, ayina n'abakyala abalala bayambye because there are girls now who are going to come up and take the decision that she has made to better themselves. True. So Sugar Jew. And then this other story that is still trending. So Musubuze yafa bambi n'abaana be. Bitanda. Rest in peace. Yeah. Bangamba mbu omwali ku kitanda. Omuto bagamba waliwo omuto ali bubi. Kitanda bali ayisajja chichi na and sinka kati bamuziika dda but you know the
the wrangles for women onagamba yangamba tumuzikano yangamba tukola bati the nyumba jiyazimba bananga whatever is happening and then people were like I think men should before they natira those men amaina chebai now like you have more women more than one woman they were thinking it's better you before you die because no one knows their time you make a will. And then others were like, people should give grace to the first woman because the woman has been with this man through thick and thin for God knows how many years. But they said 20 years. Like, what's your take? Like, we are blaming the dead. Can't even blame the dead now. Because even if we blame the dead, he's not going to come back and to undo whatever it is. Because now I hear family members very now divided. Katori agamba ate webasema namukola ki aboluganda be bajja kujja batwanange kiri wali properties mukama yekka olaba Doreen abasajja bokera kumacha n'osalawo nti omukazi wange omukulu gyali ngenda kufuna owokubiri ngenda kufuna owokusatu n'owokuna waliwo omuntu eyangamba nti omusajja bw'asalawo okuleka mukazi wo ow'ewaka omukulu n'afuna owokubiri manya gwe owokubiri teweeyibaala asobola okufuna owokusatu n'owokuna n'owokutaano paka akajegere gye kanaakoma kituufu kakati teri agaana musajja yenna yina kufuna bakazi baayagala kubanga tebaba baana bato togenda musiba ku muguwa kati abakazi bano yes oyinza okuba osobola obbalabirira ng'oli mulamu naye obategekedde otya abamu bajja kubuuza nti ate bba abakazi beetegekedde batya naye omukazi takeera ku makya neekola ki neyeekwana Doreen gwe taata w'abaana oba gwe omusajja gwokeera ku makya n'okwana omukazi ono n'omuzaalamu abaana b'omuzaddemu kyova olaba abaana bano they take on their father's name era bagamba musaayi gwa musajja so they are his responsibility okitegeera nti nange omukazi bw'embeera nga omusajja owange asazeewo ate nnyinza okufa ne batanzizaayo waffe ku kijja ng'omusajja asazeewo nti banteeke ku kijja kyewaabwe nti ono mukazi wange that shows that he is the head and he has to lead. Kakati omwami ono rest his soul osazeewo kanakabyo konna twandibadde tetukalinamu osazeewo nti mukyala mukulu mbadde naye mukyala mukulu nina byenkoze nabyo naye mukyala mukulu nina kyemuteereddewo nina n'amaka ge muteereddewo abadde alina obusobozi buli mukazi gwafunye okumuleka nga waakiri amuteereddewo ruumu ssatu zaateekamu oluba n'abaana be okitegeera abadde alina obusobozi obugamba nti kati buli mukazi gwenfunye waakiri kamuteerewo ka hardware n'omuleka nga omuplanningidde yes obwo obusobozi bubaddewo n'ekirala bifo nga tetunnagenda mu bino nti bakaayanira kino bakaayanira kiri gw'omukazi bw'obeera n'omusajja todda mu kunyumya mboozi omanye abakazi waliwo oba kabusirwa oluusi abeera mungi ofunye omusajja yes mugagga alina ssente naye n'oyo esooka oyagala okunyumiza ekyalo kyonna nafunye omugagga alina ssente akameezi andekera $50 nga we bazikulekedde ogenda mu nviiri ogula ngoye that splashing money n'oyita banno n'obatwala mu bbaala as in you spend it the way he gives it to you because you know weeziri ate tewali sayini eraga nti omusajja ono agenda kufa anytime soon kwagala okitegeera kakati ekibuuzo kiri nti bw'oba obadde n'omusajja ono omugagga nga bw'obadde omunyumya gwe wali omugambyeko nti taata gundi kubanga bonna babadde nabo abazaddemu wali omugambyeko nti taata gundi oba sweetheart oba baby mbadde nsaba gundi oli kali akayumba bakatunda ka $2,000,000 okitegeera tukagulira abaana bave mu nnyumba empangise tugende twebake no engaging omusajja in those comfortable conversations because most of the time omusajja ajja kukolera ekintu depending on what you
exhibit bw'omulaga nti nze njagala ngoye ajja zikuweza engoye bw'omulaga nti nze njagala kulya mmere ennungi ajja gikugulira emmere ennungi naye osigale ng'oli mu apartment okitegeera kati bano bannamwandu abeetwala nti omugenzi yabagamba ABNC bo baagambanga ki omugenzi ng'akyali nabo baakanya kutereeza zissusu zaabwe aziwoomerwe abazaalemu abaana era zisusu okitegeera mu kifo ky'okukola ki mu kifo ky'okumugamba ekibatwala mu maaso because I bet you waliwo abamu ku bannamwandu abo abatalina yadde akalimu babadde badipendinga ku musajja kyakola ki kyabawa ky'oba olaba kaakati bonna bavuddeyo olukongolo balusimbye ku mukulu ate nammwe abakazi ekirala tojja kukwanibwa bba wange okitegeera nga bw'otunuulira nnyumba nze gye nsulamu na bba wange kubanga si yiyo tegenda kubeera yiyo ate si y'abaana bo ate tegenda kubeera y'abaana bo y'abaana bange okitegeera tokwanibwa bba wange oba tosikiriza bba wange kukukwana ne mwekwana ng'otunuulidde bizinensi gye yatandikira nze kubanga abakazi abamu abeera gy'ali Doreen naye ng'obwongo bumugamba singa bamugja mu bizinensi eyo n'atuula awaka n'obukulu kikulu agenda atuula awaka nze nsobola ogituula n'otandika nga gw'obwongo bwo buli w'otuula n'omwami waffe omusomera kimu nti nze singa nze mbadde mu bizinensi eyo singa tukola ng'otunuulira kimu we balinga oba mu bizinensi gw'okole ki nze giyingiremu kitegeera bakyala mukule bakyala mutandike okulowooza ng'abantu abakulu kitegeera yes kakati nze eriyo ekintu omwami wange kyatera okwogera nti nze bwe nsalawo nti kati nzadde abaana mu mukazi omulala buli mukazi kyenkoze naye kyekikye amataka ge nnagula nga gali mu mannya gange naawe omukazi oyo gegage okitegeera ennyumba ze nazimba nga ndi ne mukazi oyo nga gali mu mannya gaffe ababiri byebibye n'abaana be kati gwasiriwadde n'otafunayo yadde ekimu ate tojja ng'ononooza mu bulamu ne mu kufa ng'ononooza ebitali bibyo kubanga si bibyo okitegeera kakati bano bayinza okutunuulira eby'obugagga kubanga nze nkubuulira bano abakazi abalala abasatu tewali kibatawaanya maka omukazi ono gaalimu bizinensi omusajja gy'abadde akola kitegeera naye I have a feeling omusajja bizinensi gy'abaddemu bagibaddemu ne mukyala mukulu because people are like but I give the lady some grace ye muntu omukulu no anti kati ekyobukulu aside this is her strength this is her sweat with her man gwe kyemukoze oba mwagula kitanda ne bbaawo kyekyo tunda ekitanda ekyo baako kyeweekolera olabira omwana bwe mubanga mwagula fridge oba ne mujjuza apartment yammwe neerabika bulungi kyekiseera tunda bye yakulekera temutunuulira kino kye yalekera kye yakola ne mukyala mukulu lwaki that is what is hers lwakubanga n'abaami baffe dodo oluusi bakola bubi okitegeera okuwandiika tekitegeeza nti ogenda kufa enkya kituufu kati ekitawaanya obugagga oyo bunanga abantu babagamba olabira obanga oli mu 30s olina kyolinawo wandiika beera ng'agamba kati nze Doreen nze nawandiika ate njogera okitegeera nti kino ekintu kyange nekino nti kino ekintu kyange nekino kyagundi negundi just in case of anything ate era nempandiika neŋŋamba nti nze bwenkeera ku makya God forbid Katonda n'antwala nze temunzizanga ku kika ewaffe temunziikangayo era nkyogera buli wentuula n'abantu nkyogera temunziikanga waffe ku kika ew'omwami wange
kuliba kusalawo okwe. Okitegeera kyali basazeewo bwe kiribanga tekimugwa awulira nti it is not okay for me okuziikibwa ku kijja kyabwe abaana bange balisalawo kye baagala bwe balibanga balimereddwa muntwale mu bayindi wali bayitawo batya we bookyeza emibiri gy'abayindi munjokye waliwo we bookyeza emirambo gyabwe munjokye abaana bange mubawe evvu lyange ekyo nkyogera ate nakiteeka mu buwandiike okitegeera kenkozeewo kenneekoledde ng'omuntu era nabyo nembiteeka mu buwandiike tekitegeeza nti ŋŋenda kufa leero oba enkya katonda yalisalawo waali baakoze eki waali baasazeewo okitegeera naye baami baffe bw'oba omanyi nti kaakati gwe wasalawo okuzannya pick and play nti nina Rose nina Doreen ninayo gundi nina ne gundi tuula wansi ng'omusajja ng'omukulembeze wandiika nti mukyala wange ow'egindi kino kyenkoze naye kino kyenkoze naye kino kyenkoze naye muzaddemu abaana bwe bati ne bwe bati byenkoze nabyo naye bisigalanga bibye n'abaana be okitegeera mukyala wange ow'egindi kino nze naye kye tutuuseeko mu bulamu byenkoze naye bisigalanga bibye n'abaana be ne mukyala wange ow'egindi n'ow'egindi okitegeera ekitawaanya omusajja ono okubanga akyali kungulu paka kati fiya gye yaleka mu nnamwandu omukulu okitegeera yabadde akkiriza n'agaana lwaki anti afuna okuwabulwa n'okuva mu balooyazi be okitegeera n'okuva mu balooyazi be nti bw'okkiriza kino amaka bagenda kutandika gagabana ate kituufu abasajja baffe balina ab'eŋŋanda ab'emirulu okitegeera balina ffenna tulina ab'eŋŋanda ab'emululu nga bonna bonna bali eri balinga nsega agannyo gali kungulu balinda ddi woogenda abamu ne bakwanguyizaako n'amagenda go batere batwale ebyo bye batakoleredde ate ekikusesa basajja baffe baba bakimanyi nti abantu baabwe babi naye bw'oba omanyi nti abantu bo babi baako koowandiika akatono waako omukwano gwo gwe weesiga waako looyawo gwe weesiga waako ow'okukyalo omukadde gwe weesiga nti bigenda okutuuka byonna nga birikonsairinga nti ekiri kuno kyekiri kuno kyekiri kuli okitegeera naye kati olese omukazi mu matigga kubanga nze nkubuulira omwami ono omugenzi tolabanga buno buddo lwemwifasolatiddo abuzaddemu naye ate there is no way weyandisazeewo singa abadde akyali mulamu nti asalewo abeere ne buno obumpwankimpwanki aleke mukazi we ow'ewaka teyandikikoze okitegeera naye kati obuzibu bwe tulina abakyali abalamu ffenna abasajja n'abakazi okuwandiika tekitegeeza nti ogenda kufa okuwandiika tekitegeeza nti weeteekako unanyiizizza kankole bweti kitegeera naye gwe n'obeera ng'oli empute obulamu obutambulizaawo obulamu buno tuli tutambulira mu kufa anything can happen anytime kitegeera naye kati ogenze omukazi alina omwana ali asulirira okitegeera ali mu ntalo zino so nga ate singa yaleka ekiwandiiko nga kirambika buli kimu nkubuulira Doreen tebandibadde mu ntalo zino bamuziise dda n'abaana singa babaziise dda okitegeera kati okuggyako y'omufu ng'avuddeyo n'ayogera which is impossible. Intero zino zikyagenda mu maaso kubanga tetuli sure nti omulamuzi agenda omulamuzi ayinza okurulinga let's say a ruling in the favor of the woman, the first wife.
maama ayinza okwapiiringa anti byebyo omulambo ne baguterekeera era gusigalayo oba ayinza okurulinga in the favor of maama first wife n'apiiringa yes ne bagira nga bakola ki Nga nga gubeerayo. bagitereka naye ensobi yaani nsobi yaani planning ya musajja buli kati omukyalo omukulu byakola akola ekyo mu magezi ge ng'alaba kyekimuyisaawo n'abaana be n'ekirala omukyalo ono omanyi bwe tulwaŋŋana nze ntegeera ab'ewaffe w'omwami aweebwawe w'omwami wange okitegeera ne mmanya nti ono omuntu yeeyisa bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne mmanya nti emyaka gye tumaze n'omwami wange ab'eŋŋanda ze babadde tebamwagala gundi ayogera bw'ati n'ono ayogera bw'ati n'ono ayogera bw'ati lwaki mu kufa bamwagala nnyo okitegeera yes kati n'omukazi ayinza okuba ebyo byonna byonna abyogera oba abikola basing on what she has seen basing on what she has heard and what the husband told her exactly nga bakyali bonna ng'akyali mulamu kati bano bayanga banamba namba 2 namba 3 namba 4 whatever ne namba 10 oba gye bali tebalina kye bamanyi okitegeera kubanga abasajja naawe gwe omukazi gwabeera naye ojja kutandika okumutegeera obulungi oluusi nga mumaze emyaka nga 6 oba 8 n'otandika okumutegeera nti omwami wange yali bwati ne bwati abantu be bali bwe bati ne bwe bati kati bano badoremifasolatido tebalina kye bamanyi boogera bye babagambye kwogera bakusuninako busunizi yes tebalina kye bamanyi kati ishu eri wakati wa mukyala mukulu ne bano sayidi yaki sayidi y'omusajja okitegeera yes but whatever guno omusango guli mu kooti yes tusobola okugwogerako katonotono naye tetusobola kusalawo nze Doreen siyinza keera kumaca ne ŋŋamba omusajja bamuwe maama we bamutwale ku kika agende amuziike ate ng'omusajja yagambako mukazi we nti ewaffe ayinza okuba yamugamba ewaffe bali abantu okitegeera mujja kuba mwakanteekayo nga baziikuula bandidde okitegeera kakati ate ng'omukazi ye agamba nti let me defend my husband because of what I know. Very true. Kati oyinza n'okusanga ng'oba omusajja yajja n'agamba maama we nti maama olwakino lw'ensonga eno n'eno gye mpitamu ne mukazi wange temumukkirizanga kunziika waka gy'ayagala eri omukazi gy'ayagala bamuziike oba nga yabigamba maama we okitegeera byonna kati omugenzi yafa nabyo okitegeera kati ate bino bye bagamba nti kati omusajja balina okumuziika ku kika because yalina ekifundikwa nze kyemmanyi ekitono ennyo ku Buganda bw'ofuuka oli bw'afuuka Ssaalongo tasikira muntu era omuntu kasita afuuka Ssaalongo ekika kituula ne bamuggyako ekifundikwa ekyo eky'obusika ne bakikwasa omuntu omulala basobola okukikola even before ng'omwami ono omulambo gukyali mu ggwanika ekifundikwa ekyo ne bakikyusa ne bakiwa omuntu omulala ne balima kukozesa eyo nga nsonga nti ye yasikira taata we n'olwekyo abasajja bulijjo batandika ebijja byabwe n'agamba nze olw'ensonga bweti ne bweti lwakubanga ono omwami yatukola bubi teyayogera teyawandiika singa abadde wekiwandiko twantandikitegeera yatukola bubi naye abasajja nze I have seen so many ng'ekijja kyabwe kiriyiirya eri kyannamukaaka naye ye ng'abagambye nti nze nguze ziroobwe munziikanga wa abaana bange baziikibwanga wa olw'ensonga ze ez'omunda z'amanyi nkitegeera kati nze bwenkeera ku makya ne ŋŋamba nze tebanzizanga ku kijja kyaffe nina ensonga zange okitegeera nti byonna bwe bigaananga bantwale nga abayindi banjokye abaana bange basigaze evvu lyange nina ensonga zange kati oli bw'agamba nti si kirungi omuntu okutandika ekijja I don't know much about that but what I know nti abantu batandika ebijja byabwe babitandika ate ne bibeerawo abaana be abazzukulu be n'emirembe gye girijja ne babaziika ng'ogwo olw'ensonga zaabwe
naye obuzibu bwonna obuli mu kintu kino na lwaki kati Ssaalongo omulambo gwe gulinga kwegamba gufuuse ng'ekyokuzannyisa. Gufuuse discussion na. Buzibu bwa butayogera, planning. buzibu bwa butakola ki? Kuwandika will. Bwa butawandiika. Na buzibu bwa buta protectinga mukazi we. Amulese mu bbanga. Era I'm telling you, even after burying him, bagenda kuddayo mu kooti nga buno obumpwanki bwa Ssaalongo buzze okulwanira emmaali. Ne baganda ba Ssaalongo nga bazze okulwanira emmaali kati tukkirize nti ebyabitanda tebinaggwa. Kubanga I think I saw the last one, the fourth one. Nga naye ava yagamba nze yaŋŋamba nga kyagamba naye. Ne bataazaalamu nabo bagenda kujja. Ng'omanye ekiwooma ng'omufu bantu baagala abafu. Abaliyo nga basirise. Kale bazaalamu. Abamu nga yabakwanako nabukwa, abamu nga he just blinked at them na blinking bw'ati. N'agamba. Oli n'agamba awo nfunye olubuto lwa Ssaalongo. Ekitegeera? Kati ebintu bye bikyalanda. I know. Bikyalanda, but it is so shaming. It is very, very bad. Omuntu of his caliber okutandika okutawaanyizibwa. Because abantu bano batawaana Doreen okutuuka ku kye batuuseeko mu bulamu. N'alwana okugaggawala. Katonda n'amubikako akasubi n'akola ki? N'afuna n'agaggawala. Ate namukufa olwana wabeerewo okulwana mu kukuziika. It is bad. Very bad. It is bad. Kyova olaba abasajja bannange ne bakazi bannange. Okuwandiika si kibi. Okwogera si kibi. Ate ennaku zino, good enough, we are living in a digital world. Yes. Bw'oba toyagala toyina gwe weesiga, tuula mu kisenge kyo, recording ekintu kyo. Ekigamba kino bali kizannya Nfude. I've seen people do that. Kisaving it's budget cloud? iCloud bichi. Omanye nti mutabani wange asobola okuaccessinga ekintu kino. Mukazi wange asobola okuaccessinga. Yes. But then njagala eno record video. Yes. Look a video. Kubanga video egenda okulaga ekifaananyi kyo, egenda okuwuliza eddoboozi, eddoboozi lyo nga lyerifuluma. Tewali ngeri gye tugenda kugamba nti it is fake. Tewali ngeri bantu gye bagenda kugamba nti bagikoze eki bagizannyiddemu. Nga nina video yemu ne gundi alina video yemu ne gundi oli alina video yemu. Kutegeera. Nedda bannange tukule. I know. Omuntu yenna kasita osukka emyaka 18 oba okuze. Kasita otandika okuvaamu ebiwanga oba okuze. Kasita ogula akataka n'ogamba nti kati ntaddewo akataka akayumba kange akasooka oba okuze. Kasita otandika ka bizinensi oba okuze. N'otandika okuyingiza akasente ng'osobola okuweereza okulabirira famire n'ogamba nti maama wange mugulidde oba okuze. Wandiika. True. Bategedde. Kati lastly, I want us to talk about maybe the next time to reach you expounding about stepmothers. Because there's a time you told me you want to talk about it, and we keep hearing same words. Stepmothers, abasinga, they say, waliwo gwe nakyazaako lumu era nangamba munaga, they are good ones. Ye nagamba mbu ye alaba ddala nga if percentage wise, bali bad 97%. Nenga bayinendedda bambi. Bali bad 99.5%. But there is that 0.5 that is fair. Njagala okumanya. There is that 0.5. 0.5 eli fair. Like, why do they think tebaagaliza? Why are they always dented as walabako movie gye balagako nga ya mother-in-law in hell, eh? I've not jail of it. They see them as stepmothers from hell. Are they all that bad? Like, why do they? Why is it that whenever you say you're a stepmother, they'll give you this look of like, katoyo bannange tayagaliza, oyo bannange kakati afuga omusajja, oyo kakati bannange, oyo kataluza omusajja, oyo kati bichi. Why are you saying there is that 99.5? There is that 0.5% that is fair for humanity's sake, like yes. That human. Yes. But the actions, the characters. Okay, why are they all bad? Nkugambye, there is that 0.5 that is fair. Abantu bano oba kati nsookere kuba taata. Kubanga bataata. No. Banabaleta bamaama bano. Whatever they tell them nga babaleeta is their business. Because
Byemwogera tugambe byoyogedde ne taata wange ng'akukwana tebinkwatako. It is your business. Okitegeera? Ozze mu maka. Ebiseera ebisinga osanzeewo abaana si babo bazaalibwa muntu mulala. Okitegeera? Nabo baana ng'abaana bwe bookoze eki gwe boozadde. Okitegeera? Kati kansooke ku sayidi y'abataata abaleeta ba step mothers maka. Bataata ekintu kye mulina okutegeera nti omwana yenna atalina nnyina mu maka gwaliwo nga maama gwaliwo nga taata, you're supposed to protect these children. You're supposed to nurture, you're supposed to care for these children. Okitegeera? Naye omusajja aleeta omukazi awaka n'amulekera obuvunaanyizibwa. Abaana baabo kya buntu nti abaana bano b'osanze mu maka bayinza okureceivinga obulungi, but most of the time tebakurecevinga bulungi kubanga balaba replacement. Ozze kuyingirira maama waabwe. Okitegeera? Kaakati gwe ng'omukazi okoze otya bano baana bw'oba osazeewo kubeera maama waabwe oba obazaala? You're supposed to help these kids accept you. Naye buli we bakulaga nti gwegamba buli we bakuteerako attitude kubanga most of the time tebagenda kukuvuma naye abaana balina attitudes ezo oluusi ze bateekako. Oluusi tebazitaddeeko na kuziteekako. They've accepted nti kati ono ye maama omupya, but you become a bitch to them. Okitegeera? Gwe maama olina okuyamba abaana bano to accept you because you're the foreigner in this picture. Tata talina, isn't it the role of the dad? Kati kankubulire taata kyakola ajja n'abanjulira ono naye maama wammwe. Mutaliko muyita maama. N'atandika ye kuboggola buboggozi. Maama wako agambye ki? Maama kye yagambye okola wakikoze? Wakikoze. Mwagala okusiriwala? Mumanyira abantu abakulu? Galamira. Kati buli we bankuba nze obwongo bwange buŋŋamba bankubye because of you. Okitegeera? Ate naawe n'obinyumirwa, you've not defended me. Kutegeera. Kati abakyala bano bw'alaba nti omwana ono tamu receivinze bulungi naye n'atandika okuteekawo embeera. Omukazi omukulu versus omwana omuto. Kati ye mukazi mukulu asobola bingi gwe byotasobola gwe omwana omuto gwe byomanyi kwenyiizanyiiza na kwekaabya. But for her she can go beyond. N'akukola kyonna kyakola ki kyayagala. Abakazi bano wajja mu maka n'asanga kubanga eriyo abasajja bambi ng'abaana be abaagala, but all he wanted was kuleeta mukazi mu baana be. Omukyala agenda okumulabirira amuyambeko n'okulabirira abaana. Okitegeera? N'abanga alaga abaana bano laavu omusajja abaana be abaagala. Kati omukazi bw'alaba ng'omusajja ali ku baana be ate va ku mbeera zino nga basanze omusajja ng'alinamu kasente ng'alyoka atandika okubaza babaza oyo omukazi omuleeta mu makaago naye ye ng'akubazizza myaka 10 mu maaso. Nti omusajja ono kaayagala abaana bano emaali yino yonna egenda wa mu baana bano. Omusajja ono kaayagala abaana bano abange tebagenda kufunamu. Omusajja ono kaayagala abaana bano whatever is everything is going to happen but in good for these kids not my kids. Nga batandika science. Ajja kusooka na kuba waayiriza wa kitammwe wootabaddeewo abaana baakoze kino na kino na kino na kino. Muwulira kubatuma Rosie genda oleeta omuggo. Nga balyoka bakkubira emisango gy'otakoze eki. Kati we bamala okunkuba question is one, omukwano gwe nnina gy'oli gugenda kweyongera oba gukendeera? Okitegeera? Kati abamu they even go to the extremes. N'agenda ku musawo n'aloga ayawukanye abaana bano oba abaana bano abakyaye kitaabwe taata aleme kuddamu kufa ku baana bano. Okitegeera? Abe ng'afa ku ye.
kati kino kijja na kuntwala ku basawo bano era obwongo bwange buŋŋamba nti olunaku lwe ndisisinkana maama Fiina ndimubuuza ekibuuzo ekyo nti omukazi azze ku musawo akugamba omusajja wange nze tanfaako nnyo afa ku baana be mbadde njagala abaana bano tukole ekisoboka omusajja akole ki abakyawe omusawo mu busawo bwo I don't know abamu ebintu byabwe babisikira busikizi abamu I don't know babigula buguzi naye gwe tosobola kutuula mu bajjajjaabo n'osooka n'obeebuuzaako nti abaana bano betugenda okuloga balina musango ki naye kubanga n'abasawo baagadde nnyo ssente akwata eddagala n'aliwa omukazi n'agenda n'aloga abaana ba munne omusajja neyeerabira abaana families nnyingi nze nga mpulira nti famire erimu ebyana n'abaana ebyo mbiwulira nange ebyana bye bino bye basangawo kati abaana beebono bakoze eki beebono bazadde okitegeera olwo omusajja zivuddeko kati bano abaana ntandise nkugamba nti abaana abatalina nnyaabwe mu maka gwe taata you were supposed to protect these kids from anything and anyone. You're supposed to nurture these kids. You're supposed to take care of these kids. You're supposed to provide for these kids. Kati abaana bano batuuse mu bbanga obavuddemu gwe kitaabwe ono omukazi talina kyabeetaaza. In any case, she would love for them to be out of the home. Gye yabasangamu. True. Okitegeera? Kati okubonaabona kw'abaana bano nga kutandise. Nina omukyala, actually leero tubadde naye abadde anyumya story ye. Abakazi tuli babi Doreen, abakazi tuli babi. Abakazi tuli babi. Mbuje. Baatuukanga okugenda ku ssomero. Fees yes bazubaddeyo. Naye be basomera mu masomero ge bayitaaga amabi. Goyinza okulowooza nti ebiseera ebyo essomero lisandi lisomeserezaamu mwana wange. Naye bano bagenze baganda baabwe nga bagenda in the best schools. Okitegeera? Katonda n'abayamba ne basoma ne bavaayo. Okitegeera? Bwe baba batuuse okugenda ku ssomero bano buli mwana bano abaana ba step mom basobola okukozesa nga bakozesa by then ekitone nnyo mitwalo nga 5 aga shopping. Ono bamuwadde emitwalo 10 kwe kuli buli kimu. Gulako byonna byoyagala ne pocket money aliyoko maloli nnyo emmotoka oddeyo ku ssomero. Bano bagenda batwalira mu yawaka naye ani abatwala taata eyabazaala ye yakuzaala. Okitegeera? Ne batambulira mu mbeera eyo. Taata n'agula emigaati awaka abaana buli omu alya toosi 3 ebyana buli omu alya bakwata ka toosi ne bakamenya bwe kati mbitegeera bale bazo batekako blue band gumbe temujja tekako nangamba omukyala ngambye nze nakula mmanyi tisirya nnyama kubanga twakula nga maama awaka tugamba mwe temusemberera seppichi ya nnyama balina kulya binyeebwa ebinyeebwa oba nyaanya nga bazisiise. Kale imagine. Okitegeera? Yategeera nti alya ennyama ng'akuze ng'asobola okugyegulira. Can you imagine? Naye ebintu bino abaana babiyitamu. You, the father, eyasitula omukazi ono n'omuleeta mu baana bano. Do you take recount of what is happening in your children's lives? Do you know they don't have their time. Go wakeera ku makya n'oyawukana ne maama waabwe. For some reason. Nojja ku maama waabwe abaana nti abaana bange tonoba nabo. Kambere nabo. N'obasigaza. Are you protecting these children? Okitegeera? Doreen, nze nnyina omukyala gwe mmanyi. It is not a story. It is true life. Okitegeera? Nga we munaakula mu family, taatawo mugagga. Taatawo ayina establishments. Kati kitaawe yalina we yali yatandika essomero. Naye nga essomero eryo lirina buildings nga ziri free ate mulimu kirimu. Omukyala n'amusaba by then yali mwana. N'amugamba nzikiriza muli nteekemu erya secondary. Ntandika erya secondary ngeri gwe joyina primary. Ne batuula.
gentleman's agreement ne bakkiriziganya okitegeera omwana n'atandika essomero lye bwe lyakula liwezezza ku baana maama that is supposed to be a step mother n'atuula ne taata n'abaana baabwe ne basalawo nti essomero eryo engeri gye liri mu bizimbe byaffe litandise okukola awo lifunye kasente naffe tusobola odimanaginga ne bakeera ne bagamba omwana bw'oba owulira okyayagala okusigala mu ssomero lino you remain as a teacher okitegeera not as the proprietor, the owner. Yeah. Omwana n'atambula n'akola ki ne bakwata essomero lye ne baliwa mutabani waani w'omukyala omukulu ne litambulako ttaamu 2 ne limala ne ligwa. Kati what kind of parent are you? Tegeera kati nze kambabuulire ate ekintu kye mmanyi mu nsi muno Doreen, Kama is a bitch. Oh yes, it might take long but honey, Kama is a bitch, and it happens when you least expect it. It happens. Bakazi mmwe musiga naye mugenda kukungula abaana bammwe bagenda kukungula okitegeera abazzukulu bammwe n'emirembe gyammwe egirijja gijja kukungula basajja mmwe abakedde ku makya ne muzaala abaana be muyita ebyana nammwe musiga. True. Wali owuliddeko abasajja Doreen ng'atuuse mu bukadde bwe naye nga talina amuyamba nga yes mu prime ye yalina nga yali mugagga but somewhere somehow obugagga bwasebengerera ne buggwawo bano be yayitanga ebyana ate nga balina munnange. Yes. Nga they didn't even have the appetite. That trauma you made them go through, and these are things that traumatize those kids. Inti ne bwaba nga akuze n'azaala abaana n'afuna n'abazzukulu, they are traumatized because of what you do to them. So that means they said wasanga muntu mukulu nga abona omukadde tto abasinga before you say naye abaana lwaki baleka omuntu ono n'abonaabona balina ensonga lwaki babaleka mu mbeera ezo. Omanyi after midnight nga banzayo nga nva ku radio nsanga abakazi balinga abakazi babiri bakulu baba bookya gonja ku ssaawa 7 ez'ekiro ng'olaba omukazi ali mu ggomesi she looks like in her 60s or 70s and you're like nayo omukazi oba wookera ku makya n'omusanga wotuula omuwulirize abaana baliwa okitegeera nga driver agamba kale omuntu ng'oyo talina kubanga akola essaawa omukazi aŋŋambye nti step mother we yatuuka time ng'akoze byonna by'akoze naye ng'agamba abaana abava mu lubuto lwa maama we kuli baako azadde ye alifa. Katonda ono talyanguzi Doreen, ate era abantu mwe kye mulina okumanya Katonda talyanguzi. bigenda mpola talyanguzi bonna baazaala okitegeera naye tannafa. Wow. Katonda akyamukuumye. That's why njagala omanyi nakyogeddeko ne muhani nataba ku TikTok nakubuuzako nekubuuzaako omukadde nga benalaba nga nera jjajja wange 103 years ngamba jjajja banayi mukama kuwangaziza I want to grow old up to your age and then she says mukama mpanishinga ngamba so the girl was confused nagamba waliwo wootuuka okwagala okufa ku kutwale nga ne kufa takwetaaga because you're so callous. Okitegeera God is punishing me. That was her response. Bakola ebikolobero nze nkubuulira mazima ate nze njogera nze Doreen siyinza kukkiriza kubeera n'abaana ba mujja wange. Lwaki? Toli mufu oli mulamu. Era nze ntuula n'omwami wange ne mugamba oli ayina amagezi agalabirira abaana be. Buli mukazi abeere n'abaana be. Okitegeera gwe lalula abaana bo baleme kugamba nti Rose yalalula abaana ba gundi. So what you can do wabanga mama chali mulamu kabo kamenga chali mulamu you just have to push the man because no woman alabirira abaana be. You don't even have to remind him I know kulabirira abaana be. Okitegeera no woman is stupid. Buli mukazi asobola okulabirira abaana be naye waliyo abasajja balina omuze
But because yafuna omukazi omulala n'amuteeka awaka gwe buli woozaala ng'owuoba mukujjako mbu bamuleetedde ono kubanga ono ayagala nnyo eriyo omukazi ayinza okwagala abaana bange okusinga nze basajja mmwe muzuukuke ate mukule ate mwebeereremu mukule okitegeera omusajja nze kankule Doreen stepmom asobola okukeera ku makya n'atawaanya destiny y'omwana naye nze ekyo ekintu oluusi nkinenyeza stepmom 50% but 50% nkinenyeza taata eyakeera ku makya n'aleeta omukazi oyo nonzija ewa mmange okitegeera because omukazi azaala omwana oyo teyakeerako ku makya n'akugamba nti sisobola nemereddwa okulabirira abaana bano oba am handicapped okitegeera yali asobola okulabirira abaana be naye gwe lwakubanga oyagala okusanyusa omukazi gw'ofunye buli gw'ozadde n'omumusombera buli gw'ozadde n'omumusombera naye n'akulaga ki kyasobola okukola okitegeera but eri omuntu eyagamba nti eggulu tujja ddirabira wano ku nsi ne geyeena kama is a bitch basajja mmwe mwekola obusolosolo naye essaawa ey'okusasula gyeri bakazi mmwe mwekola obusolosolo naye essaawa ey'okusasula gyeri and you will pay. Oh, yes, you will. If you do not you will tewali wona kugamba nti if you do not because you will pay. Bo bye bakola babimanyi ate bagenda kukalaba oba muvuma oba mukuyomba oba mukola ki as long as you know nti akagato kakutuuse gwe lindirira lunaku lwa kusasula buli kyokoze omwana wa munno ogenda kukisasulira ate Katonda agenda kubawangaaza temugenda kufa kati mugenda kubeerawo mulabe abaana bammwe nga babonaabona nga ababannammwe mubabonyaabonyeza mulabe abazzukulu bammwe nga babonaabona mulabe abaana b'abazzukulu bammwe nga babonaabona naye nga babonaabonera ki gwe omusango gwe wakola gwe maama sibazzaako kigambo tweyanziza you'll argue with your keyboard. If that shoe fits. And it is okay. It is okay. But there are those who will pick up points. Okay. Abalungi nkugambe gye bali 0.5% bali fair. Okitegeera. Naye ate n'abasajja kye muyina okumanya tewali mukazi agenda kwagala mwana wo nga maama amuzaala. Ebyo bye mitujjukana nafunye omugole mugole namunagaani. Abaana bo obonoonera obulamu ate bo bennyini ne badda mu kunyumya naye oba bagundi baabaki taata nno yanyumya okitegeera naye nga ye yeerabidde what his contribution was in the journey of these kids okitegeera kati nze mbabuulira ate omusango si gw'omu omusango si gwa mukazi omukazi teyeereeteranga ku baana bo gwe yasitula abaana bo n'obaleetera omukazi oyo naawe ogenda kusasula whether you like it or not. Period. Thank you so much. So tujamuzza next time either with Kojakabaya tujakulaba Kojakabaya rusabira. All right guys, but thank you mukamba abakulu agala regardless but regardless we move. We move. Yes. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.